So gwe wena munna Uganda aweddemu amaanyi ngola ebintu byaffe tebitambula olina threats za Museveni z'abatiisa eno video yiyo nabagambye ebintu bya Congo bino njagala justify tufunemu lesson tufunemu kyakuyiga kubanga mu kusooka eyo gye twatandikiranga babagamba nga foreign policy zino tezikola ki tezituyamba naye mbagamba time T is going to come kubanga nabagamba mu lutalo luno beta against bili ensi esooka bagiyita Congo ensi ey'okubiri bagiyita Uganda and they are going to get them ebya African Union tujja byogerako ndoza mu video yencha lwaki ndese kino olunaku olwalero ejjo ebintu bya Congo byote bitegerekeka bilinganga mpale za ba 7 ejjo nabagambye nti Bukavu eno amaje ga Congo gajeddiza nga Tshisekedi amaze okusinkana Macron president wa France wabula Macron yagambye Tshisekedi imbu akirize territory eyo bajiwe Rwanda then bagende mu peace mission yensonga lwaki withdraw yakoze eki yabadde amaje gano negakola ki negatwala Bukavu Tshisekedi bamugambye tobikiriza amaje ga Burundi ne Congo negamala negava mu kibuga ekyo lunako olwajjo tebalwanye nkiddamu tewaba olunako olwejjonga M23 yeddiza Bukavu tewabadde okulwana bano bo bakitegedde nti kebaganye diru ya Macron ama M23 egenda kuvamu era ba withdrawings nekyongera okukakasa nti Kagame ye M23 olwa diru eyaleteddwa Macron wa France olaba nti international policies ne Kagame zalimu kulwaniramu muna Uganda stage njagala otegeere mulaba stages zino ejjo nakulaze stage ya ICC najikulaze okitegeera katutegedde invisible hand eriye mabega ga Kagame ye France Bruno Lutalo Russia ne China bali mabega ga Museveni France yeriye mabega gani ga Kagame just watch the space waliwo move je bali mu kubala Rwanda nabagamba Museveni ekintu kino twakikolako ko mu revolution yafe mu abatakijjukira we twajjayo omukyala gwe bayita omukyala we bamuyita batya erinnya lye lingenze erinnya lye nalibagamba nnyo invisible hand ya Museveni ye mu abaze bagoberya video zaffe video zange obo mujjukira muteeke mu comment section teeka we erinnya eryo omukyala oyo Million Black okitegeera Million Black yali invisible hand yali mabega ga Museveni ndero kizuuliddwa nti France ye invisible hand ebadde mabega ga Kagame baji expose nze nayo batya we wali Macron we yagambide nti ama M23 egenda kuvayo era nevayo nga we yakyogedde ate Tshisekedi we yaganye diru yokwata ekitundu kina kiteke ku Rwanda era nekomawo then France ali exposed nti invisible hand abadde mabega gachi abadde mabega ga M23 yawedde wenaitu mutadde bali katumanyi ani abadde apika olutalo no mujukire Russia ne China be bali mabega ga Museveni then France ne badde ya mu lulime ne muluzise we naye ali exposed okitegera mu Uganda takati Bukavu eri mu mikono ja M23 ekyo si kyenjagala muyige mulaba gundi zino stage zino twaziva kelia invisible hand mugitegeddeyo nayo Black yali mabega ga Museveni France ibadde mabega ga Kagame then bali basatu kuliko France kuliko Russia kuliko China kakati njagalo je tunule waneno mu Uganda European Union wano twagendawo ndoza mu kijjukire no parliament eno yatula era ba members bina munana bonna bakkiriza ne bagamba kakati yesawa diru zonna eziri wakati wa Kagame ne European Union zisalibwemu alimu ki bakita economic muscle stretch yali mukola ekintu kino Museveni twakimukolako era ze zino impact ze tulaba lero ntachina na sente za dagali ya sirimu Tshisekedi kyali mukola Kagame amukuba economically atandise okusala economic ties nti byebugagga byonna Kagame byabadde ngabba byabadde abitunda Tshisekedi agenzeyo obusuwa busaze agenda kulumbira Kagame nga mwavu muzibu nga munako muzibu Tshisekedi kyali mukukola kino president waffe kyabagamba lwaki nabagamba understand the revolution mugitekere we munagitegeera mugenda kwa nebaza Katonda atuyamye at least tuyina the similar thing kwa Biden twaite tunagira kugundi bino nembaga just betaga Kagame betaga Congo na Uganda kakati tuyina similar revolution tuyina omuntu already is a sitting president ne lwaki takola deployment kujja kuba lwaki tayita full phase ali mu European Union eno jomugiro then ngosanga abantu ambagamba abazungu tetuyina kye tubetaaza abazungu babbi abazungu this abazungu that tosobola kujjako Museveni gwe munna Uganda tosobola kino kyonki balayirira mubadde temusobola kujjako Museveni oyo nga temunatereza foreign policies tekisoboka kubanga teri government yalize mu Uganda okujifuga nga teri mu mukono gwa muzungu yakikola yali ogo Idi Amin Dada naye yali alina omukono gwa bawalabu
era kyovola abangereza bano nga bayita mu makomboze Tanzania bamukuba ne bamujjako ne baleeta Apollo Milton Obote 2 okitegeera so kye baali babala tosobola kufuga Uganda nga foreign policy zino toziteeza kubanga tulina charters ezatusookawo ezitusinga n'obukulu tulina olutalo lwa interest nabagamba bano abangereza basindika omusajja gwe bayita Winston Churchill ng'ekyamuleeta mu Africa strictly kulaba Bungereza enegenda gaseti ya Uganda for generations to come kakati gwe leero ngambe mbu ono otete tubeetaaga then gwe kyoba olimu obaira tokitegeera Tshisekedi sitting president una ali European Union stage nayo twagivaako ya ICC najibalaze ya European Union njibaze then last but not least eno bagita House of Commons obagiyite UK Parliament ogiraba yeno UK Parliament decision boje basazeewo bagamba yesaawa Kagama majege mu Congo oba si kyekyo bagenda muteekako full sanctions then bamulage ekiddako mbagambye ebintu bino si byangu ebigenda maaso mu ggwanga lya Congo essaawa eno advancement zino zetulaba M23 zeri mu kukola era baakutene nanga Makenga ne bamujjako n'obukulu bwa M23 ono wa River Alliance yali akulira Electoral Commission ya Congo gwe badizambu kati ye mukulu alaga nti abakongo be bali mu kulwanyisa gavumenti yaabwe naye ng'alimba jukira bino bakimanyi nti M23 bakimanyi nti ya Kagame kati bino ne amagezi ge bali mu kusala salamu simanyi tudizono nanga ajja kulembera ekibinja kina abakongo bali mu kwerwanako alimba ebyo nabyo naye buzabuzanga afukana bakubanga already bakimanyi ekigenda maaso okitegeera ekintu ekyo gwe munna Uganda totiitira zino stage za Tshisekedi zona zaali mu kuvuga fe twazimaladda nabagambye tubuzayo kimu kwambalagana na muntu M23 egenda bikola byonna mweyo region egenda bikola then ono ye kyagenda okukola agenda bavuwaza M23 egenda tuuka nga talina kyakulwanyisa wadde n'ekinga naye bibawambye bakulaga tebalina operation sente zigenda byoperatinga kubanga ono gundi kye yakola Tshisekedi yagremesa amafuta okuddamu okulinnya mu Eastern Congo tebalina mafuta gagenda kooperatinga bintu ebyo kati ebbanga lye bamalaawo ebyobugaga jjukira babisiba mineral deal yino bakoze eki bagisibye mu European Union bamugamba senga tagajjayo deal bagisaza mjukira Kagame kano kabadde ne deal y'okusavinga coltan mu European Union coltan yeno mineral eno Kagame taina mayinzi zaayo taziraganga nsi wo wazijja abadde azibba mu Congo kati parliament eno yatudde yagambye iyo deal tugenda gisaza musenga tojjayo majego kati kwachi Tshisekedi agenda abatuukirira n'abagamba bannange temuyita mabega ga luggi tuyite mu miryango mwennyini tukole business abantu bange babeere kuki babeere mirembe president waffe kye yabagamba you can fulfill your interest even when we have freedom Tshisekedi kyali mu kukola nabagamba eno class ye yaffe bagiyita master class kati nyongeddeko batuyita master infinite class we batuyita okitegeera president waffe nga ali mu America yabagamba you can fulfill your interest even when we have freedom Tshisekedi kyali mu kukola abagamba bannange interest zammwe tusobola zikolako wakati wa Congo namwe ne tukwatagana ng'abantu bange bali mirembe yensonga lwaki abazungu bano bonna bakyamuukiridde dda kati buli omu avudde mu Kagame ne Museveni buli omu amuvuddemu okitegeera ekintu kino bamugamba ajjayo amagi bakyayogeramu bwogezi naye mulinde ebigenda okuva mu yebiraka zino stage twazivaako dda mu Uganda kati ebyo muhozi byali mu batiisa kombatiza ready simanyi ebyambalo tujja bakwata temwogera ku human rights atiisa oyo nga talina mukono gw'abazungu talina kyasobola kukola talina just babatemyeko sente za buyambi obalaba ebabebenga okitegeera nga tagulinaako omukono gw'abazungu gwabavaako dda kwaffe zino stages twazivaako dda Tshisekedi zaaliko lwakuba ekyenjawulo ekiriko nti Tshisekedi is going to take full military solution agenda kulumba full phase ate ffe tuli ba civilian kati augundi wezaawulikamu charters weyawukaniramu this is a country invading another country wabula ate wali it is a dictator oppressing his own people okitegeera awo nawo tujja kayiga okukawula nezino stages mbadde nzagala nnyo mu bitegere the good thing is tulina live examples ezigenda maaso mbagambye ono omusajja Tshisekedi ayina emmundu ayina tanka ayina ennyonyi ayina aba allies be yakuyetinze naye tannalumba akyali mu foreign policies azikolaki azitereza so House of Commons wemala bigenda mu House of Lords ka stay sanctioninga oyaba awedde House of Lords already twatuukayo dda so munna Uganda tebakutiisa lwa ovulo yaffe bibaluma bulumi na kutiisa twetegeke tujjeko akasajja tubisobola bino
respect. People power our